basaba ne bannyabo buno bwe bubonero obw'obwavu akakulu akabusinga bonna okulira ebintu by'otogenda kujjamu ssente zigula mmere kabonero ka bwavu. Ate ekisinga okuluma nti mu mulembe guno tetuwulira buwulizi bigambo bitwavuwaza wabula tubisasulira. Ate obisasulira nga totegedde ogenda okugira oti ng'ebigambo tibikyatambula. N'ogizikiza simu n'ogizaako nozaako nga eri mu kwetula ng'ebigambo tibikyatambula nebegamba data yaweddeko. Omuntu ayinza obuteegulira makerenda okumala ennaku 2 naye tasobola kumala ennaku 2 nga tanagula data. Kiŋambira akuliraanye. Omuntu ayinza obuteegulira makerenda okumala ennaku 2 naye tasobola kuweza lunaku nga tanagula data. Data oluteekako data bwepa naddayo eri ne bamwongera data. Byonna babiyita data. Owuliriza omusiru akutabangulira obwongo ate babipanga bigira kumukumu. Oba okyawuliriza ebya Bujjingo bitabuse ebya Bujjingo ogenda okulabanga n'akalaakali wansi nako kawuuninga Makulu amuleseewo. N'ogamba kamaliriza ebya Bujjingo kamala ate okulira kali oyinza n'okukayimiriza n'omala okulaba Makulu amuleseewo. Ogenda okatuukako ng'oli abagamba kale basebo ne bannyabo tusanyusa obbalaba mwebala okubeera ku mukutu guno. Njagala bategeeza nti bagundi be baleeta ebintu mu ggwanga lino be bokka b'osobola okwesiga. Bali mu kukola ssente banoonya bulango gw'oli mu kufulumya ssente nga bw'ofiirwa n'obudde owulira ebikwata ku Makula. Munnange mbadde nkyakunyumiza nti Makula oyo ateekwa okubanga mulogo. Makula bw'aba mulogo oba musabi kikuteera emmere ku mmeeza. Basaba ne bannyabo isiteeno mbeegayiridde mukole ebibagasa muwulire ebibagasa obudde mu buteeke mu bibagasa. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Wiiki ewedde Suzani Makula katono mmugyeko essimu ate nze ndi mukambwe namugamba n'akaaba ne nga nti otyo sijjajji mujjako ne kasita akaabyemu. Asaba ne bannyabo isiteeno mbeegayiridde mukole ebibagasa muwulire ebibagasa obudde mu buteeke mu bibagasa. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Wiiki ewedde Suzani Makula katono mmugyeko essimu ate nze ndi mukambwe namugamba n'akaaba ne nga nti otyo sijjajji mujjako ne kasita akaabyemu. Ate kati kano kenjogedde nako gufuuse mutwe mulamba ku social media. Bujjingo akaabiza Makula tuula obiwulirize. Namugamba ngenda kujjako essimu eyo kubanga abalina obudde obw'okwonoona bwe bamala okuwulira abasiru bye bamwogerako nga bamuweereza bukilipu. Bannange mami nga bateekako buli obuziga bubeera ku ssimu. Mukazi wange nga akabikula naye nga nkubira essimu nga ngamba Musumba waliwo lwampita ebintu 5 omulundi ku Musumba daddy hane swiri ne ngamba Katonda nge kati ndiki ku byonna. Bw'owulira amannya gonna agaleetera kumukumu ng'omanya bamuweereza akakilipu anyiize. Temuddamu biweereza mukazi wange mwabalina obudde obw'okwonoona. Essimu saagi mugyeko kati mwebengobye timuddamu bimuweereza. Akati munnange nze alina omutwe ogulinga ogw'ekyuma nze banvumaavuma dda tebaliwo kye batankolanga. Ngenda omugambako nagandi mule kati gwolaba kati bivaako konze ndeka naawe gumanga nze nze ndi mukazi konze beera mukazi nga wali mu Yesu. Bana Yesu babeera mu gwe obaamu omusajja baleke boogere bwe baba bakwogerako kitegeeza gwoli waggulu be bali wansi eno. Ngambira ne bantu baba tebakwogerako weerwaneko okuva ku isiteeno obeereko wagguluko
tewali akwogerako ng'oli wansi nga wenkana nabo naye buli lw'oyambuka wabayo ayagala akwambulemu sikaati buli lw'oyambuka wabawo ayagala akusikemu empale buli lw'oyambuka wabawo ayagala akusikemu empale abantu bagambe nyweza sikaati nyweza empale yambuka. Enjiri yange si nyangu nnyo. Ngambira nemba nti nyweza sikaati nyweza empale yambuka. Ate ababonyabonya abali waggulu badda nzijukidde nga nkyayambuka waggulu n'enninya emiti twalinyanga ne tujjayo emiyembe twagendanga ne bamaama n'abawala ewaffe Masaka abokazi tebalinnya miti n'osindika buli muyembe omulungi wansi n'otuuka wansi nga bisigo byereere ng'emiyembe emirungi bagimazeewo ng'obedda gw'oli waggulu abali waggulu kuva dda babonaabona naye amagezi be gakujjira amagezi be gakujjira nga wasse wansi nga balina bisigo bw'oddayo waggulu buli muyembe omulungi otuula waggulu n'osalako n'okusalako n'ogulya nga teguguddeeko na mu ttaka basajja bannanga bakikolako muwanika emikono waggulu eyo otuula ne weeriira ne bagamba gwe Bujjingo ng'ate tonyeenya konze nyeenya olengera omuyembe omulungi n'ogamba guno wadde maama yali wansi agenda gulya n'ogugwira kava mpula naye olina okubala ennyo ate tolinnya kati akanaamenyeka n'ogujjayo n'ossa n'ekikono gandi abampalana wansi tebakyagulidde n'ogutandikako n'oguliira waggulu bw'obeera waggulu bw'otegendereza bakaabya naye bw'obeera waggulu bakukaabya gumu ogwokubiri oga nti mwankaabya luli temunkaabye leero mwankaabya luli temunkaabye leero nze naguma bw'oba oyagala nawe negataako ovume Katonda bwe bimutuuka ku mutima nga abambonerereza naye nze naguma so amaanyi tegali mu kukwasa bisawo bya ssente tuyigire ku Yesu. We are emulating Christ today. Yaleeta bigambo abantu bangi tebandifudde beetaaga baga nti ojja kuwona nga nja kukola ki ojja kuwona nja kukola ki ojja kuwona nja kukola ki ojja kuwona nja kukola ki ojja kuwona. Ekigambo kuwona bwe kyepakira munda n'ekiwera ng'osituka. Ekigambo kugaggawala bwe kyepakira munda n'ekiwera ng'osituka. Naye buli akugwako bakugana abeewamwe baliwa tukuziikawa kozi muziikibwawa obulwadde nabwo ne bweyongera okukwata abadde anaatera okuwona n'otandika okulengera abafu ekiro ogenda okwebaka nga bajjajja abo bayingidde malayika bwe zandibadde zijjira okugamba nti waliwo ekkubo bajjajja be bajja ne bagamba jangu eno kubanga wasibye owuliriza abantu abagamba nti obwo obulwadde bw'olwadde bwakufa. Isaaya 3:8 Isaaya 3:8 mu biro ebyo bw'owulira njogedde nti mbiro ebyo manya ntandikire ku lusooka. Isaaya 3:8 okuva ku lusooka Isaiah chapter 38. Mu biro ebyo Keezeekiya n'alwala kumpi n'okufa. Isaaya nabbi mutabani wa Amosi n'ajja gy'ali n'amugamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda nti teekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa so togenda kulama. Ebya nabbi tebiwedde kati gwagambye naye katandike. Awo Keezeekiya n'akyusiza amaaso ge ku kisenge ne yeegayirira Mukama n'ayogera nti jjukira kaakano ayi Mukama nkwegayiridde
bwe natambulira mu maaso go n'amazima n'omutima ogwatuukirira n'enkola ebiri mu maaso go ebirungi. Keezeekiya n'akaaba nnyo amaziga. Olwokuna awo ekigambo kya Mukama ne kijjira Isaaya. Olwokutaano nti genda ogambe Keezeekiya nti bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Dawudi kitaawo nti mpulidde okusaba kwo, ndabye amaziga go, laba ndyongera ku myaka gyo ennaku, laba ndyongera ku myaka gyo, laba ndyongera ku nnaku zo emyaka 15. Reality is ogenda kufa. The truth is, when you shut up everything and look upon God, He can change every decision, even if it is His decision. Edda nalabanga ku mmotoka nga bawandiseeko ebipande, God's judgment no appeal. It depends who is appealing. Judgment ya Katonda tebakuteera ya appeal, gw'ogyeteerayo. Ate judgment ya Katonda bw'oba oteeka ya appeal, oteekwa okujja nalyo teeka. That's why a prayer is a petition. Ojo opanze petition yo, ojo opanze statement zo, mwegendereze nnyo. Mwaboogera ku bantu abatambulanga be mwagala, abayingira mu church ne mwerabira ekyabaleeta ne muddamu kugeya, oli bulwa kyogamba Mukama ku lunaku olubi. Musajja akyuka n'agamba nti natambula maaso go n'omutima ogwatuukirira, omutima oguwulidde, omutima ogutatuukiridde tegulina kye gukuyamba. Saba olwaleero lowooze ku mutima gwo. Natambuliranga maaso go n'enkola by'oyagala ebirungi. Fubanga bw'osobola oleme kukola by'oyagala kukola, ebinyigo kukola ebyokwagala kwa Katonda. Ekirivaamu bijja kukusanyusa. Bangi kumwe temukyagenda mu bidongo, temugenda mu mwenge, mwalokoka kugamba waliwo obutannaba kuterera, naye naawe bwe weetunulira emabega olabanga waliwo eyavaawo, waliwo n'ebirala bwe bijja okubeera bwe bityo. Togwamu maanyi. Okukyusiza amaaso ku kisenge kye kino. Wandiika. Lekeraawo okutunulira buli ekiyita mu nsi. Tunulira Katonda. N'akyusiza amaaso g'ekisenge, amakulu gaakyo, ebibadde bimutwalira obudde, ebimulira data, ebimusiba ku YouTube, abalala ne bafuna following nga yadda buzibu geyeena. Yabivaako. Kyusiza amaaso ekisenge. Kiki ekikutwalira obudde? Okukyusiza amaaso ekisenge kitegeeza nti waliwo ekikunyiga, naye ensi ereekaana. Ate ne nabbi mulamba gw'obadde osuubira nti agenda kuleeta amawulire amalungi, nabbi agambe nti gwe bw'atyo bayogera Mukama, ogenda kuwona, togenda kufa. Omanye ennaku zino mwagala nnyo baga nti mugenda kuwona, temugenda kufa, naye ng'ate ogenda kufa. Nabbi omutuufu takubulira bikunyumira. Nabbi omutuufu akubulira nga bwe biri ddala. Katonda byayogera kati awo ebiddako gw'olaba. Isaaya tasaaga, yalanga Yesu. Leero tuli mu kujaguza nga Yesu yakubwa emiggo n'attibwa n'azuukira. Ne Isaaya byonna nga bwe byabeera ku Yesu yabiranga mu Isaaya 5:3. Era olwaleero services nyingi zisoma message ya Isaaya 5:3. Emiggo gye gituwonya. Isaaya si nabbi wa bulimba. Byalanga ku Yesu omwana atuzaaliddwa. Isaaya essula y'omwenda onyiri wa 6 byonna byabaawo. Kati nabbi waliwo atali wa bulimba. Nabbi omutuufu aze maaso go akugambye gwe bw'ati wayogera Mukama nga kituufu. Togenda gaggawala, teweerimba. Amannya go galibeera mu bwavu. Kati kiri gy'oli, okkiriza oba ogenda kutuukirira Katonda. Zimba enkolagana yo ne Katonda. Amawulire ne bw'abanga yagaweereza aba ayagala kulaba omwesiga oba omubuusabuusa. Omwesiga. Yayanira nnyo enkolagana yo ne Katonda. Keezeekiya yalina enkolagana ne Katonda. Katonda n'atuma Isaaya amugambe nti agenda kufa.
Mukama mu ggulu n'atunula alabe Isa Keezeekiya agenda kukola ki? Keezeekiya agenda kutambula ng'anyumya bannange. Mukama manyi nti yankyawa. Nze Mukama ankubye omuggo bannange. Mukama yankuba omuggo. Okimanyi nti nnabbi andagudde. Abasinga obungi baavuwala kubanga bannabbi baabalagula. It is good to know so that you may know where to start from. Kirungi nnyo okumanya. Olyoka omanye w'onootandikira. Keezeekiya teyatawana n'agamba mukyalawe. Waliwo ebintu nga toteekwa bibuulira balo. Waliwo ebintu nga toteekwa bigamba mwami wo oba mukyalawo. Waliwo ebintu nga toteekwa bigamba muzaddewo. Waliwo ebintu ng'oteekwa kubikolako ne Katonda. Yes, nze nkikkiriza ekyo. Era ekiŋŋaana okutinkiza wano n'abantu abajja ne bagamba mbu avudde mu bisiyaga kaakati alokose ngalowooza nti nze naamuwanga akazindaalo. Bw'oba ovudde mu bisiyaga sinze nakutwalayo. Bw'oba osazeewo okulokoka era sinze mulokozi. Weebale kulokoka. Weekolemu omulimu ne Katonda. Totawana n'agamba maama wo nti ovudde mu bisiyaga. Ojja kutta omukazi omukadde. Guwa biyingiramu biveemu. Kolagana ne Katonda. Otereza obulamu. Eriyo obujulizi nga tolina gw'oteekwa bugamba wadde okugamba by'obadde oyitamu. Yes. Kinyuma nnyo n'oba n'enkolagana ne Katonda. Ebintu ebisinga obungi si by'abantu bya Mukama. Gwe kuba akafaananyi oyagala kwefuula mulokole kusinga mulokozi. Nojja n'ogamba omwami wo, mwami mu kampuni mwenkolera nyina ekizibu naye tuyimire ffenna tusabe kuba tuli baluganda. Nsabira waliwo omuvubuka ankuba. Talina ki yali aŋŋambye bambi omusajja wa Katonda sigenda muwaayiriza. Naye bw'ayitawo bw'ati njiwa olutiko. Nkuwadde ekyakulabirako otegere nti waliyo n'ebintu nga biringa ebitali binene. Naye nga tona bw'okyeyambula tokigabana na mwami wo. Nze nzikiriza ddala nti omukazi ne bw'aba wamuwasa asobola okulabayo omusajja omulungi nga nze. Tekitegeeza nti ajja kumwagala. Naye naye alaba abalungi. Omukazi ne bw'aba wamuwasa asobola okulabayo omusajja. N'omusajja eyawasa asobola okulabayo omukazi. Lwakuba nti abakazi tubazannyirako. Omukazi osobola omubulira ne weefukamiza. N'omugamba munnange ayinza n'okuba nga kutte n'agamba gwe gusoose naye nga gwa 10. N'ofukamira bambi kannyabo ne kakusonyiwa. Naye ate gwe basonyiye emirundi 10. Ye n'akugamba nti ayina gw'ayinako feelings just. Tebalina na kye baatuuseeko. Naye ayina gw'ayinako feelings mu kisiibo kino. Nga bwe tuli mu kisiibo mukwatireko omugugu guno. Era buli lwakoma bw'ati abayingira ngo nga laba. Laba. Nkuwadde ekyakulabirako. Waliwo ebintu nga tolina gw'obigamba. Kyukira ekisenge. Yesu yajja kututabaganya na Katonda. Jesus is a mediator between man and God. Mu linnya lya Yesu oyogera ne Mukama obunafu bwe ne buvaawo. Mu linnya lya Yesu oyogera ne Mukama embeera zo ne zikitereera. Mu linnya lya Yesu oyogera ne Mukama embeera zo ne zikyuka. Keezeekiya bwe yamala ofuna obunnabbi bwa Isaaya tiyategeeza mukazi we. Era teyategeeza baana be. Yakyukira kisenge n'akaabira Mukama. Katonda yatutonda mu kifaananyi kye. Katonda asaasira. Yagamba Isaaya nti dduka misindo oddeyo omusajja akaaba amaziga mayitirivu. Dduka. Ddayo omugambe nti mpulidde. Essaala ze. Essaala ewulirwa. Essaala tena ekyetajjawo. Essaala ekyusa okufa. Essaala ekyusa obwavu. Essaala ekyusa ebikolimo. Essaala ekyusa ebisiraani. Essaala tosaagiranga mu ssaala. Mpulidde okusaba kwe
nendaba amaziga ge mugambe nti ku nnaku ze kati mwongeddeyo emyaka 10 tuli mu mulembe ng'amawulire mangi naye gwe owulira galiwa emabega kaawo nasayininga cheeka ya sente nyingi nenjiza mu kampuni ebadde etuwadde ebirango